bangi netufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinnya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu Parliament okusooka mpulira nga njewulira eyo Parliament, mpulira nga tobaddeyo ekiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinnya ekifo kyayagala okwesimbako nga neyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Nemugamba Ssegirinnya enkola yaffe ogimanyi, ffe tulimanyi ng'abantu tuli people power. Ansa eri mu bantu, toddamu kumusaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu bebagaba kaadi. Nengamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinnya nayingira ground, Ssegirinnya nakonectinga n'abantu. Tulakkiriziganya abasewo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu, olinajja naga naye nga tolinayo mulubbi, fe abanobbi mutusosodde. Olinajja nogaa naye kati nze ndi muganda muno temutusosodde. Abasiraamu balobbinga abo, najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono. Kati mwabasiraamu mulowooza mulobbinga naye abakatuliki tulobbinga. Naye njagala okubategeeza abasewo ne banyabo, Ssegirinnya engeri gye yakonektinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki naye faada omwerubaga yampita nanze ebbali nangamba owaayi mpulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kadi temutulemesa Ssegirinnya waffe ono faada. Ssegirinnya olwamulonda, Ssegirinnya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Alesa ambulensi agenza azimbye eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinnya nemugamba owaayi sente ezo zijja wanti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zennyina ogulamu emmotoka mwambulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi zali alina ogulamu emmotoka aguze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki. N'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantuukira naye gamba naye ono omusajjawo asusiza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi. Nze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa. So yoyo Ssegirinnya bw'atandika okulwala ng'ali Luzira namukyalira era nenjogera n'abakulu b'ekkomera ng'amaze okumbulira embeera gy'ayitamu ey'obulamu. Omukulu w'ekkomera ly'e Luzira ne muwa amagezi nti ensonga y'omuntu ng'agambye nti mulwadde alina obujjanjabi bwe yeetaaga obutali mu kkomera yandibadde weebwa ekitiibwa. Era nafuna omukisa okwogerako ne dokita we ng'omuntu yali amukolako obwebweru bw'ekkomera, naye n'ategeeza kyekimu nti abadde wa kirowoozo Ssegirinnya yandiwadde aweebwa omukisa n'afuluma n'afuna obujjanjabi. Newankubadde yasibibwa mu mbeera ey'effubitizi, abasawo ab'ekkomera bo bakkiriza nti kituufu yandibadde afuluma. Kyalwawo mu mbeera ya byabufuzi, bwe yatwalibwa e Mulago n'akolebwako mu kiseera ekyo ne wabeerawo okukyuka, obulamu ne bubeera nga obuteredde. Naye ebbanga ly'omu kkomera, kubanga obulwadde nga bwazze mu kkomera nga tosobola kulya kyoyagala, tolina bantu bakwagala kulabirira, bwe yatwalibwa ate ekigo ne bye yayitamu ekigo byonna ne byongera okutabangula obulamu. So ensonga y'abantu obuteeyimirirwa nga bali mu kkomera ku misango egya buli kika ndowooza kutyobola ddembe lya buntu kwa kika kya waggulu. Ensonga ziyinza okubeerawo ez'enjawulo ezemmisa omuntu okweyimirirwa, naye ensonga y'obulamu yandibadde tegattibwako kirala, kubanga naawe ayagala omuvunaana sirowooza nti bweyagala muwanika kalabba oba oyagala ddemu emisango egyo nga mulamu nga yeetegeerera nga yeetengeredde. So kituwa ekyokuyiga abaagala okukozesa obubi obuyinza nti oluusi bituba twagala okutuukako tuyinza obutabituukako oba okufaanana ng'abawolera eggwanga. Okulwawo okukiza Ssegirinnya okujjanjabibwa nga bwe yali alowooza kyali kikolo kya kutyobola ddembe lye. Nnyinza n'okugamba nti abaakikola baali nga bamwesasuza ku musango gwe tamanyi, gwe nakati agenze Magombe nga tutegedde
ddala omusango ky'omutuufu ogwo gwaliko obujulizi obunvunaana okumala omwaka mulamba n'okusoba ng'ali mu nkomyo ne Honorable Ssewanyana. Waiso akera n'okumakya n'ovayo n'ogamba nti Sseggenya simula ddagala agenda mu State House. Nenge ekyali kikwogeza ebyo, it was because Honorable Nsereko yajja n'agamba abantu nti Sseggenya ali mu mbeera mbi yeetaaga fundraising. Ate nga Honorable Nsereko si yabyogera, Sseggenya yajja ku live ya Honorable Nsereko n'abyeyogerera. Mu kuswala okunje ennyo nga mulaba muswadde nga temuteekirize keya ku MP wammwe n'ovayo n'omuvumaavuma nga ne principal kwali. Ne principal n'agamba Sseggenya tiweerwaza n'otuuka n'okulangira omuntu kaadi. Kaadi gye wamulangira nga chairman Nyanzi mwana wa Bobi Wine baagimuwa, Honorable Nsereko n'amukuba akalu n'ekoona n'enywa. Kaadi gye walangira Sseggirinya bagiwa chairman Nyanzi muganda wa Bobi Wine ne bakamukuba n'ekoona n'enywa. Kaadi gye walangira Sseggirinya ne Bobi Wine yajeewa kuwa president ne bakamukuba n'agenda ne mu kkooti. Ne mu kkooti n'agujja n'aguleta mu kkooti y'abantu. Mu kkooti y'abantu ne tuguzira n'agwesigaliza. N'agwesigaliza omusango gwe. Gwe n'ova n'ogamba omuntu si mulwadde. Kuba wayogera kino ekigambo Sseggenya takuba ku matu. Amaliriza afudde. President wona atuuka n'omubika nga tannafa. Ye gwe Bobi Wine ani yakuwa olukisa okubika omuntu nga si gwe maama we nga toli dokita? Ani yakuwa olukusa? Amateeka agafuga omulambo ogumanyi. Omuntu alina okubika alina kuba wa luganda lwe oba maama we oba mwana we. Wavuddewo okukola positi gye bataakutumyeko. Kweyitiriza 24/7